Yes, Kampala TV 256 gwena akyagyekumideko nkwebaza bwebaza emirimu gy'otuusizaako olunaku olwaleero gwena nga wasalawo nti amawulire agabeera gakagwa naago gonna agatambulira mu ggwanga Uganda oli wakugafuna wano ku channel yaffe ya Kampala News 256 muganange wakola okusalawo okulungi ate gwena omupya abadde tannaba kubeera nga osubscribinga nja kusaba awo wansi osubscribinge ate woolaba akadde ako okakooneko kanono kajja kuyamba okukuwanga notification bwe tunaaba nga tulina eggulire lyonna lyetunaaba tuwaniseeyo wano ku channel yaffe okumentinga n'okusharinga kituyamba abantu ab'enjawulo naddala abeera ku vidiyo eno okumanya endowooza yo nagwe ki kyewandisuubidde ekyandibadde kikolebwa nga bulijjo amawulire tuba tugakuleetera okusinziira we tugafunye mu mbeera yonna naawe nosobola obanga otambulira ddala n'okumanya naye nga amawulire ge tulina olunaku olwaleero mu wiikendi awo ababaka b'ekibiina ekya National Unity Platform okuvaako wano mu Buganda ababaka 3 batandudde ku bigere ne beesolosa ne bagenda ne bayingira eggwanga lya Namibia nga tewali muntu yenna ategedde. Ekigendererwa ky'ababaka bano ogenda mu ggwanga lya Namibia babadde bagenze okukakasa oba Ssaabasajja Kabaka kituufu ali mu ggwanga lya Namibia oba ali mu kufuna obujjanjabi. Ojja kujjukira gwe mugana nga ali Kampala TV 256 nti amawulire gazze geetolera ku Ssaabasajja era nga Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga yavaayo n'ategeeza Obuganda nga Ssaabasajja Kabaka wali mu ggwanga lya Namibia awumuddemu newankubadde nga emitimbagano abaana bangi baavaayo ne bategeeza nti Ssaabasajja Kabaka ali mu ddwaliro erimu mu ggwanga lya Namibia afuna obujjanjabi. Kino nno akyayongera okukandula oba okuwanvuya ku maloboozi eri abo bonna ababanjiza ddala Ssaabasajja Kabaka nga bo balowooza nti Ssaabasajja Kabaka atirisi yandibadde mu ggwanga Uganda n'abeera nga ajjanjabibwa naye Katikkiro ye yategeeza nti Ssaabasajja Kabaka ali mu ggwanga lya Namibia awumuddemu ku biragiro by'abasawo e Germany bye bamulagira oba bye bamuwa okubeera nga awummulamu. Naye olunaku lwabadde lwa 6 ababaka babadde 3 naye ababaka bano tebaatuukiriziddwa mannya gaabwe beesolosezza ne bayingira eggwanga lya Namibia ne bagenda ku ddwaliro awakuumibwa Ssaabasajja Kabaka naye we batuuse ku ddwaliro eryo ababaka bano balemeseddwa okuyingira okulaba Ssaabasajja Kabaka nga ekigendererwa kyabwe bwe kyabadde. Ababaka bano basabiddwa okufuna olukusa okuva eri Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga singa banaabeera bakulaba Ssaabasajja Kabaka ne bagamba singa Katikkiro abatabawadde lukusa basobola okulaba omulangira David Wasajja okubeera nga abakkiriza oba n'alinnya oba omumbejja amanyiddwa nga Agnes Nabaloga nga bano abasatu be basobola okugaba olukusa okulaba Ssaabasajja naddala ali mu ddwaliro wakuumibwa. Naye ababaka bano batambudde ne bagenda okulaba ambasada wa Uganda mu ggwanga lya Namibia okulaba oba banaasobola okubeera nga bayambibwa naye omulangira oyo Joseph Ndawula yabategeezezza nti singa banaabeera bakulaba mpologoma ya Buganda balina okufuna olukusa eri abasatu Charles Peter Mayiga, Agnes Nabaloga ne David Wasajja. Kino nno ababaka kyababuuseeko era bwe bategeezeddwa ebigambo ebyo basazeewo ne bakyuka ne bakomawo mu ggwanga lya Uganda era Ssaabasajja Kabaka tebasobodde kumulaba mu ggwanga erya Namibia. Bwe tugezezzaako okunoonya ku mubaka Mohamed Mwanga Kivumbi ono naavuddeyo n'ategeeza nti bangi ababaka abagenze mu ggwanga lya Namibia yabadde takimanyiiko kuba ye ssentebe akulira akakiiko ka Kosase naddala wano mu babaka abava mu masekkati ga Buganda. Kino nno kyongedde okunyiiza naddala ab'Emmengo kw'oteeka n'Obwakabaka bwa Buganda nga bagamba ababaka ba National Unity Platform temuyinza genda mu ggwanga lya Namibia nga temutegeezezzaako Katikkiro wa Buganda nga temulina muntu yenna okuva mu Bwakabaka bwa Buganda gwe mutegeeza ku nteekateeka eyo.
So gega amawulire ge twakufunako nti ababaka b'ekibiina kya National Unity Platform basatu abayingidde eggwanga lya Namibia ogenda okulaba embeera Ssaabasajja gy'alimu wadde nga baalemeseddwa era tebasobodde kulaba Ssaabasajja Kabaka. So katulindirire amawulire nga ganaavaayo era tutegeezeddwako nti olunaku olw'enkya Katikkiro wa Buganda ajja kwogerako eri Obuganda nga mu mbeera eno mwe yayitidde abataka bonna oba bajjajja b'ebika okwogerako nabo era ku nsonga ezeekuusa nti bagenda ne basinkana omukulembeze w'eggwanga nga bamusaba okubakwatizaako bagende mu ggwanga lya Namibia okulaba Ssaabasajja. Gw'atannaba kubeera ng'osubscribinga nja kusaba okusubscribinga, okulikinga ate era okukomentinga. Kankwagalize ekiro ekirungi, weeraba.